obutereevu tukyeyongere n'akatabo kaffe Pawulo kirimuttu akakutuusiddwako mukyala Ndawulo Olivia Nambi mu kibuga ekikulu ekya City Riyadh ebeera Dubai. N'olwekyo mwenna abagoberera obutabo buno nga muli mu kyondo ky'Abawalabu mwenna mbakubira ku y'Abaganda. Omukyalo omulongo babiri eddoosi obuufu bwe bumu waliwo mukwano gwange awo mukwano gyange nga muli bayitirivu abali mu kyondo ky'Abawalabu. Kale Semuko Edi naawe oli ku ndowoozo n'abeera buufu obwo. Mukwano gwange Sebunkanise Frederico musajja awaza oyo no matalisi wange oba munnamawulire wange awangalira ku luyi lwa Iraka. Naawe weebale nnyo ate weebalire ddala eddimu ly'okola. Namwenna mwenna abalinawo omulimu gwe mukola ogw'ettendo ate mbakubira ku ngabo y'Abaganda mukokalima vax obuufu bwe bumu. Sijja kwerabira mukwano gwange Mukiibi Franka nja kuba mulimba nnyo. Waliyo ne mukwano gwange Sebya Brian obuufu bwe bumu. Mukwano gwange Salya Isaac naawe obuufu bwe bumu. Na mwenna mikwano gyange mwenna gye muwangaalira ate n'okugoberera obutabo buno ababwagala muli bangi nnyo. N'olwekyo mwenna mbakubira ku y'Abaganda. Emizimu gy'abajjajjaabo gikuwerekere Pawulo. Olaba mulimu n'ebyemizimu kangira nzire ebbali. Tamale yenna namugamba Tamale kali kwogera akagambo ne wako mbempale omunda erimu ekituli guno ne gumugamba nedda kyo kimugamba kataawa amagulu gayisawa ng'ojambala. Emizimu gy'abajjajjaabo gikuwerekere Pawulo. Pawulo Mazuuku tansankuula kirimuttu yeeyongera okukula. Yasoma n'ayitaayita mu masomero. Yali mwana waggonjebwa ate nga mukalabakalaba era emisomo gyonna yagirya bungu buteesokoola. Wabula mpozi we yatuuka mu siniya 4 yafuna ku kizibu kye yali tafunangako. Waaliwo omuwandiisi w'essomero nga bamuyita Mwami Makaabugo omukulu w'essomero n'abasomesa be nga beesiga nnyo Mwami Makaabugo ono era nga bonna bwe bakwasa ebibuuzo by'abaana okubikuba mu kyuma. Kyokka emmwanyi gye weesiga yeetabaamu mulamwa kubanga mu butuufu Makaabugo yali busa bwa mbogo. Makaabugo yalina akafo ke we yateranga okunywera ku mwenge ate nga akafo ako n'abayizi baagiranga ne bagendayo. Baagendangayo nga beefudde mu ndabika ne mu nnyambala. Olunsi nga bayambala ebikanzu ne babiwetako akatemambidde, abandi ne beetikkira ne biseppeewo ku mitwe. Wamma ggwe bwawasinkananga ng'oyinza n'obutabategeerera ddala. Makaabugo ng'akawala gy'akayita buugi era bwe yatamiiranga bw'ati ng'atandika okusaba abayizi bano nti mwe basemwanga naawe Pawulo jjajja mungulire byo ku buugi mulimba nammwe.
mubadde temundabye semmanga gwe muzzukulu omukulu bagaba n'ekkubo awo ng'atandika kutegeka ngalo abalenzi nga basulamu buli omu kye yasobolanga bwe yawezanga olwo nga makaabu gabogola nti owange maaso leetayo firifiri y'obuugi olwo n'atandika okuwaana abavubuka bakamuwa ssente nti bakoddomi mwebale era mbanna mujja kuyita lwaki bazzukulu mbakottogera byanjagala nange nzija kumuwa ku kacaayi nkya mukeere bukeezi mofisi yange naye mwanguwako kaliico liiso n'atabasanga kaliiso liiso lyeryali erinnya lye baali batuumye omukulu w'essomero munnange obutakulwisaayo abaana bano kolo bakeera nawankya nga beekuba woofiisi ne Pawulo teyalutumirwa mwana yenno musajja w'abendi yali alowoozezza nti jjajja yali agenda pozzi kubawa bigagu naye bambi kyamubuukako okulaba nti yali ababbira bibuuzo ebya mooko kino Pawulo kyamujja enviiri ku mutwe yali akutte bulungi amateeka 10 tobbanga lyeryali erimu ku mateeka gano abaana abalala bonna beekola gwawa lugabi naye Pawulo yagaana okubba ebibuuzo ebyava mu bibuuzo okugenda okutimbibwa nga Pawulo yakwobedde yali asomye ng'asibekkira era alipoota eyamuwandiikibwako yalimbi ddala mbu yali addiridde nnyo ate nga bane bonna beeyongedde mu maaso kataago bwe ne mu ssomero kyokka olw'okuba nti yali musajja mujagujagu baamusonyiwa wabula hedimasita n'amuyisaako ow'embuya nga bw'amulangira obusirusiru kyokka eky'omukisa omulungi ebibuuzo byennyini bwe byatuuka Pawulo yabikola bulungi era okugenda okudda nga yasinze mu luzungu ne mu kubala ne mu byafaayo gavumenti naye kye yakola kwe kumumeggulirako sikaala okugenda e Bungereza okweyongerayo okubanguka munnange nga Pawulo kirimuttu atandika kweteekerateekera lugendo lwa mu bbanga yasooka kusiibuula ŋŋanda ze bantu be yasiibula mwe mwali ssengaawe enfiira bulago bwe baayitanga Nakangu era ng'abeera bbambula mu ssingo basi Yesulemaani Serwanga Pawulo yamutuusa bulungi ekikandwa mu ssingo era olwamussa neyeepekecca olw'ebbambula gy'emitala emirundi 6 yatuuka mu malya ga byamisana kyokka asanga ssengaawe agenze mugga nga ne mukoddomi we wetegereza anoga mwanyi aba akyanywa olwendo olw'amazzi ge yasaba nga yakatuuka gye yakuba eriiso nga ssengaawe ono ajja yeetisse ensuwa gye yakuba beetisse ensuwa ne ku kibegaabega kye ng'alinako emisooli senga olwo olwamulaba n'amwaniriza n'essanyu omuko olabika wabalonda bakozi wamulenzi nti kunze senga kwolaba eradde ye yaddirira omukyala kwe kutumira yali anoga emmwanyi amangu ago nga ne kasooli yayidde dda gwammanga Pawulo atta obugenyi
singa batuleetera ku misooli egyo kakwano mikwano gyange naffe tulina ate batugyagala mukyanaana bulamu waako gumu nabuma ne muwaako esatu ani wano gwempa omukaala omumbejja Feva bamukutulirako katundu Feva mumanye ebya Feva bw'omwesiga weekaaga emisooli gyonna agiridde oba mukutulirako katundu mwana ogussa mu nsawo ali atya omukyalo omulongo babiri eddoozi omulongo babiri nkubidde ku ngabo y'Abaganda omumbejja Feva yanguwa mumbejja Feva tayagadde butabo bitooke byebigwa nzugambe yamulamira nti olifiira mu butabo Pawulo y'omu ku bagenyi abatono ennyo abaali baakakyala ku kyalo ekyo nga tebayisibwamu maaso. Yayambala kizungu kyennyini, seruwale n'essaati mmyufu, olwo n'assaako engatto nzirugavu, n'asiba n'ekikoola nnyo eyettaayi. Ku maaso n'ateekako gaalubindi, era mwana mulenzi buli bwe yayitanga nga bamugobereza maaso. Bassengawe yamuviira mu sseggwanga nambe yali eya Lujumba egimuttira. Era enkyalo baffe eno tomanya baninzitira ku buseggwanga ogulimu guti. Baali balya, Pawulo n'ategeeza ssengawe ne mukoddomi we nga bwe yali azze okubasiibula, kubanga yali agenda mitala w'amayanja. Ko ssengawe mitala w'amayanja wa Bugerere onunaki ogenda kumala ennaku mmeka? Ko Pawulo nti senga sigenda Bugerere, ngenda Bulaaya. Sengawe kwe kumugamba nti Bulaaya? Simanyi nawe oyagala kugenda kuzaayira eyo anga amuno oli alisansalire mutabani wa Ibulayimu bwe yazaayira eyo. Batugamba nti yabuukira mu nnyonyi nagumagu yataddanga. Senga era kyamubuukako Pawulo bwe yamugamba nti waakumalayo emyaka 4 miramba. Ko sengawe nti wakugamba ogenda mutadda oli tuziika yaani? Yate kambuuze oliryanga mmere ki? Myaka 4 olina wakaatuuka dda. Tulabyagaliva mu nsi nga tetukyalina basika. Kino kitalo. Yali akyeyongera okwewuunya n'abuuza Pawulo gy'alisulanga. Ye Pawulo kwe kumugumya nti sanga emyaka 4 si mingi nnyo nga Katonda atuwadde obulamu. Olwamala okulya, senga wa Pawulo n'atuma kawala ke akakulu ke baayitanga Nanziri akugenda okunona looza nebba baliraana baabwe, ate ne Bezero ne Sefolooza ab'omu ddembo batere bajje balabe ku mulamazi nga tannagenda. Kaali kabulirayo n'akalagiriza nti ne Kolobaani ne Namwandi ne Namata bonna bayite, ne Wakojja Mutumba nayo era ne wawe wano bba eyali omusaaze ennyo wamusalira ekirimi nti ekyalo kyonna lwaki tokiyita? Ate musajja wattu Isaaya gwoleseeyo omubodde lwakuba munyolo. So tamala ekyalo kyonna kiyite tumanyi nga bwukyagala. Bwe yawulira Pawulo baagenda e Bulaaya yaddukanga zambwatera jje amwerabireko. Ye Looza bwe yatuuka n'ayita Pawulo,
mukazi jangu nkulereko. Omwami munnange ndekawo. Mu butuufu buli muntu yenna ayagala nnyo okukwata ku Pawulo oba okumulera oba okumukwatako mu ngalo nga kye baagala kwe kulabira ddala oba Pawulo yali akyali muntu nga bo oba yali afuuse omuntu omulala okuva lwe yali agenda ebuzungu. Ate abamu baatandika okumusabirira Yesifulooza bwe yakwatakwata omulamazi n'amusibira omukalo gw'ennyama y'embogo, era bwe yali amusibirira n'amulaamiriza nti, muzzukulu gono olisekolerangamu ebinyeebwa ng'otuuseeyo, otegedde? Looza ye yamuwaayo eggi limu lye yajja ku magi agaali gakamaamirwa okumala ennaku 3. Kolombani yamuwa Simooni yakweguliramu kagaati ng'atuuseeyo gye balya ebikalu bitaaka. Bambi Simooni zibeera ssente, ebikalu bitaaka emmere etamala. Buntuntu obwo tugula bumpwankimpwanki, bintuntu bityo binyeebwa ntongo bye tuyita ebikalu bitaaka. Yadde ekigambo ekyo mu Luganda kikyayinza okuwa amakulu amalala. Ejjenje eribeera mu kyoto tuliyita bikalu bitaaka, era twalijjako n'olugero. Bikalu bitaaka ng'ejjinja ly'omu kyoto. Katweyongereyo n'akatabo. Nkubuulidde Pawulo yagenda okukyaluka nga kyatafunye mpozi ku kyalo nga tekiriiko bubeezi. Yali tannasitula kudda wa kitaawe senga yamusuubiriza ebigambo n'essaala. Yamukuutira okulowooza ku bazadde be era ne ku baganda be ng'ali eyo ebweru, era ne bw'alikomawo. Yamukuutira obutawasa mazike, kubanga ku kyalo ekyo ekyewaabwe kwaliko omuwala Nalwanga gwe yali amusaanyiza. Omuwala ono yali wa kisa ng'amanyi nnyo okukola emirimu ate nga muwulize era nga wagonjebwa. Awo nno yajjirayo entugga n'agimunaanika ku mukono gwe ogwa kkono. Entugga nno kaba kakomo. Eyo yali yakumuwanga Mikisa, ate n'amuwa akasigo akaddugavu bezigizigi n'amukuutira okukatungiranga mu mpalimbu ng'olwo lwalisobola okuvuganya ne bakalimagezi bakyeruppe. Kale olaba ebintu ebyedda tewamalanga gagenda otyo mu nsi y'abantu. Wateekanga okubeera nga weenywezezza si bino eby'abantu aba akava mu kyalo naku 3 akola mu kibuga. Olugira nti ate munnange bagisoma nnyo omutwe wano gunnumirawo nnyo ebintu ebifaanana bityo. Kati bano ab'edda baali bagezigezi, baali bakujjukujju, baabinogeranga eddagala ng'obudde bukyali. Genda ne balyoka bakutungira ensiriba ogenda ovuganye ne bano bakanda kulaba ng'onaaba oyina yirizi mu kiwato. Waliwo ne Katikiro gwe baakubanga sasi wano, bagenda okukebera ng'omusajja munaddiina akeera okusaba buli lunaku ng'alina yirizi mu kiwato. Okwekuuma kwagenda wala, kaddu neegulira yirizi. Ate gwe maama faaba naafa naye ate nteebereza okugijjangamu nga naaba nabyo ne binnema. Awo mumbejja wakugambira nti dde eri Mukama ebyo byonna yabisobola, kuba ye abadde eri Mukama tibambala yirizi. Naye teyambalika gwe atali mwana muto. Bannange abantu mwambala. Sanga omusajja ow'ekitiibwa akubye ettaayi, sibye empale enywedde n'essebo ng'alina yirizi mu kiwato. Nno ebeemu naye nga mulimu nga 3.
yamuwerekeza emizimu gy'abajjajjaabe bonna nti emizimu gy'abajjajjaabo bonna gikuwerekere osinga abazungu bonna. Pawulo ng'anaasitula enkya yasula emmeeme emuwolereza. Yagiranga ne yeebuuza nti ennyonyi nayo yalinga bbaasi y'ewaabwe Bujonjo eyatikkanga abasaabaze ne batuula ne ku bannaabwe, oba ye Bungereza nayo yali eri yettaka ng'ewaabwe ewa binoga? Abantu b'e Bungereza ddala baali tebali abantu. Alifunayo ku muwala omuzungu? Ye abaffe emyaka egyo gyonna aligimalako ng'ayogera lufuutifuuti. Alitegeera ng'abazungu bye boogera? Nandiki abazungu bonna baali boogerera mu nnyindo nga Dr. Robert eyabasomesanga biology mu siniya. Bw'alikomawo aliba akyamanya olulimi lwe? Ye abaffe luliba lukyamugasa ki? Ebyo byonna bibuuzo. Kale bwe tuyingira mu bana abasomye bakulagira ddala nti olulimi mwattu teruliimu kalungi. Bw'atyo Pawulo bwe yagenda. Tutandise essuula eddako okutambula kulaba okudda kutenda. Ennyonyi esitudde egenze. Pawulo sebo Pawulo nange sooka onkwate mu ngalo nga tonnagenda. Bakukompaayo nga tonnagenda. Pawulo tomanyi oyinza n'okudda nga nfudde. So akanyi kaleke wano sebo. Kaleke wano. Kugambye sebo mbimanyi ebyeyo mugenda ne mubulira ddala. Temudda. Kange kandikire wano. Okutambula kulaba okudda kutenda yessula gye ntandise. Pawulo kwe yasookera okulaba nti olugendo lw'omu bbanga terufaanana ku lukalu, bwe yayingira ennyonyi ku kawungeezi ako ke yasitulirako, olwatuula bw'ati yali takyayinza kuwubira bye yali alese bweru. Yawulira nga yali tamatizibwa okuwuuba, era kwe yali awuuba ng'akyali ebweru. Era bwe yakubaganya ebirowoozo yafaanana okuba nti bwe yali awuuba kitaawe bazibumbira yali tamulabye. Yali agenda okuddayo ebweru, yagenda okulaba nga bamuwa swiiti era nga bamulagira kwesiba miguwa koye nti bukedde. Ennyonyi yali luva okwaya, kitegeeza yali nnene empanvu. Yasooka n'ewenyuuka emisinde ng'eri ku ttaka n'ekirako embuyaga. Pawulo yagenda okuwulira ng'esituka, emmeeme n'emutyemuka bettwa. Ate yagenda okuwulira ng'ereewa, amangu ago nannyini kutuna abukuta. Pawulo ebyenda ne bimwetukuta. Yali atudde ku ddirisa, kyeyava ayisa amaaso n'atunulako wansi, wonna waali wakutte beppo. Naye Pawulo muli yawulira nti ali wala mu bwengula eyo. Ennyonyi yatandika okuseeyeeya, Pawulo n'atandika okunyumira olugendo. Ebizibu byonna eby'ensi yafaanana okuba nga abirese wansi. Yatuula wamu n'omuwala omuzungu. Amabeere g'omuwala ono gaali gaafukamira bufukamizi. Erangi y'enviiri ze yali ya zaabu. Mu kiseera kino ye omuwala yali mu mattansejere, kitegeeza ali yeebase ali mu tulo. Era mu bugenderevu oba mu butana omutwe gwe gwali guwumudde ku kibegabega kya Pawulo ekya ddyo. Kino nno kyekintu Pawulo kye yasinga okujjukira mu lugendo lwe lwonna. Tezannya na mwana muwala
Muzungu ku mutwe guguumuliza mu kifuba kyo. Pawulo obulamu bw'Ebungereza yabumanyira mangu, era omusomo n'atandika okugukakkalabya n'okusinga bye yasangayo. Yafuna emikwano mingi nnyo, kyokka bonna Brian Test ne Richard Morgan be baali enfiira bulago. Ebyekitalo, Brian ne Richard buli omu yali omwana omu bwe mummuluwu omwabazadde be. Brian yalina bakadde be bombi, era bombi baamwagala nnyo. nga tagambwako kyeyogeranga nga kimutuusibwako awatali kutemya kikowe. Ng'akyali muto, nyina yavanga mu kumulabirira n'amulundanga bulunzi. Yamunonanga ne ku ssomero. Omwana yawereza ddala emyaka 10 n'omusobyo nga nnyina akyamusuza mu kisenge kyabwe abazadde, ate ng'akyamunaaza ne mu maaso. Richard ye teyali wa mukisa bw'atyo. Nyina bwe yali ng'akyali lubuto yasuubira nti alizaala omwana omuwala, era ne kitaawe bw'atyo. Okumanya nga beesunga omwana omuwala, balonda n'erinnya Saala nga lye ly'okutuuma omwana ng'azaaliddwa. Saala lyali linnya lya ssenga wa nnyina wa Richard, omuganzi Kayingo, wabula kyababuukako kubanga omwana bwe yazaalibwa yali mulenzi. Okumanya nga Nakawere yanakuwala, kata n'omwana amulekere abasawo musanya. Mukyala nga yali mukambwe olw'okuzaala omwana omulenzi. Nga yakamala okuzaalibwa kitaawe yafa, mwana n'asigala nga yamujjanjaba yekka, era yabonaabona nnyo naye kubanga yali alwala nnyo. Buli bwe yawolomanga ng'obulwadde nga nnyina yeesungusula nti ono omwana naye ng'endabye singa kali Katonda yampa muwala. Omuwala yalwazika maama oba kajjanja. Ate bwe yamuleranga n'amala amuteeka omutwe ku kifuba ng'agusindika eri nti leka kuntujja foloma lya mutwe. Omukazi naggwayo dda. Bwera Richard yakulira mu bunaku obutayogerekeka. Mu college banonno bombi Richard ne Brian be baali enfiira bulago za Pawulo. Bambi kyala kiine foloma ly'omutwe, kireke kunteekako omutwe gwakyo nange. Nyoko wakugaanidde ate ogusako nze nfaawo gwe. Seeri kiina foloma liringa bulooka. Kati maama njagala okumanya ovuma owaana. Ayinza okuba nga akola byombi. Richard ne Brian gye bataatuusa Pawulo mpozi nga kuzimu. Ekuzimu eyeewala. Yali yakatuuka mu college ne bamubuuza nti oyagala obunyonyi? Ko ye nti obunyonyi butya? Ko bo nti ne naawe mu Afirika, ne naawe mu Afirika gwe ng'okyali mu bongo, mu Afirika gwe ng'okyali mu boofu. Butumanyi bunyonyi butalina biwawaatiro. Ko ye nti sibulabangako tugende mu bundage. Obunyonyi obutalina biwawaatiro nno bwe munaabumanya mujja kufeesi. Baayambalira ku mugongo nga nswa nga bejjawo kugenda kunoonya bisu gye biri. Obudde bwali bwa muggundu
era nga n'empewo emekitira ddala ku magumba. Pawulo yali alowooza nti baakugendera mu bbaasi, naye baali banne ne bamugamba nti bwe tuba tugenda mu bunyonyi tukola lunwe. Ekyo nakyo kyamulimu okutegeera. Yagenda okulaba nga Richard ne Brian bali buli motoka ejja okujjako bbaasi bagiraga lunwe okutuusa lwe baafuna omuzira kisa n'abatwala. Bano kitegeeza baba batambulira bwereere. Mu Bungereza bw'olaga olunwe kitegeeza nti osaba kukuyamba kutwalako. Baaviiramu ku kizimbe kya bbanka ne basala ekkubo okutuusa lwe baatuuka ku kkanisa. Pawulo yali akyegomba ekitikkiro ky'ekkanisa, ebide ne bitandika okuvuga. Byamukanga nnyo kkoye nti wano wafiira muloge. Ng'afunya akakokola tondeka nnyuma, yavaawo ng'ennyindo yenkata. Ennyindo yenkata aba asunguwadde. Kakokola tondeka nnyuma yali adduse. Kwe kubuuza banne nti simanyi tunaatera okutuukako bo nti ndaba emmanju wano we wali ekizigo. Olwo yali ssaawa ng'emu ey'akawungeezi. Abalenzi tebaalwa ne bagenda mu bunyonyi. Pawulo yali atandika okunoonya ebisu, banne ne bayingira mu bbaala ne bamuweenya n'abagoberera. Obutakulemba Pawulo yali tayingirangako mu bbaala y'Abazungu. Kyali kisenge kigazi nnyo. Buli muntu yeemiisa, ate ng'abamu ku basajja bakutta abakazi mu biwato. Mu nsonda yamuli okumpi yalabawo omuwala eyali awumuzizza omutwe ku ttama ly'omulenzi. Awo ku mulyango okumpi ne kaawunta waali watuddewo ekkazi eryagejja ne liwola. Lyali litudde ku katebe kawanvu kyokka ng'ogubuto gwalyo gwonna guli ku mmeeza eya kaawunta. Mu kuteebereza lyali lisingako mu myaka akakadde ka nankabirwa akaali kaliraanwa kaba Pawuli wabinoga. Olwalaba abalenzi ne libalamusa. Rich Ben, otagwa buyambi. Erikazi lino limanyi n'Oluzungu. Amangu ago ne libakuba kiisi ku matama. Emimwa gy'omukazi ono gyali ginnyogoga ng'ennyindo z'embwa, era Pawulo yalwawo ng'akyannyogogerwa kiisi eno. Bwe yagezaako okusangulawo n'akatambaala yagenda okulaba ng'ebitundu byako ebimu bifuuse byakasaayi. Kiisi eno yakasaayi. Amangu ago ne Pawulo yakafunamu kiisi ye esoose okuva eri omukazi omweru. Riiki yamubuuza muwala ki kwabo bonna abaali batudde nga basazeeko era nga peti ziyiseemu bwe yali agadde. Pawulo yali akyetya nti sirowooza nti bayinza okukkiriza. Riiki kyava abaguliza ku muwala, kyokka mu butuufu yali mukazi eyali atudde awo. Omukyala ono yali mukazi wa kitema, amaaso ge nga galigita buligisi mu kiwanga. Yalina obumwa nga bulinga bwa nsumbi, mu butuufu yenna nga yakula kiraalo. Omuwala bwe yajja ewa Riiki, ekkazi liri ekkulu ne limuyita nti Sharon. Awo ne lisuula eriiso eri Pawulo. Olwo Pawulo naye yali yabuguumiridde dda, era ng'amaliridde nti bonna bwe banaagaana bwakira anaasitukira mu mukadde. Kale alenzi naasitukira mwana. Mulimu n'ebyokusitukira mu muntu. Ntayire kale. So ogamba kale asabaadi kanaggweramu eyo enkulu tenywa. Mulino gwanukula enywa naye enywera mu nkuluzi ne waagwo. Amangu ago yamuyise Darling, kyokka Sharon naye teyali mubi. Amangu ago yasemberera Pawulo n'amugwa mu kifuba.
ng'eno bw'atadde enkokola ze ku bibegaabega by'omulenzi okwo kwe yamuweera kiisi. Kiisi tezizaala kiisi. N'omulenzi okumanya nga yawoomerwa yajeekomba n'okujeekomba. Omuwala kyava abuuza Pawulo obanga alina ekifo. Ko Pawulo nti gye nsula tebanzikirizaayo bagenyi, tebabakkirizaayo. Omuwala kyava amugamba nti bikusaze, tozinga ennaku tugisindirako wabweru wali. Ate ekyo kitwala ne ssente entono, pawunda 6 gokka singa tugenze wuwo, 10 lye wandimpadde. Kati Pawulo ssebo gwasalawo mugende wakawo muwe pawunda 10, oba wali ku kisenge 6 zigende bwe zityo nga zikaaba. Pawulo bwe yawulira pawunda 10 koye nti kasitana wano waliwo akazike. Era omuwala kyeyava amukwata ku mukono ne batambula nga abafumbo ne bagenda beeyegeka ku kisenge ky'ekkanisa. Baba baakasinda omukwano, musirikale wa poliisi n'abakuba mu tooki, kyokka ate n'agizikiza. Pawulo tooki yamukuba wala. Era omusirikale olwagenda naye n'adduka ng'adda gye yali aleseriiki ne Brian. Nabo baali bamulinze era olwamulaba nga bakyusa buwuufu kuddakka. Pawulo banne bwe baamusaba okubanyumizaako yaddamu kubagamba nti kati nze njagala muwala mukwane bukwanye, n'ebino ebyekiggwerawo siibisobole. Ng'oggyeko okugenda mu bamalaaya, Pawulo ne banywanyi be ne bakyalira. Ng'oggyeko okugenda mu bamalaaya, Pawulo ne banywanyi be baakyaliranga n'ebifo bingi ebirala, era ebyali tebikkirizibwa mu koleji, wabula baali beegendereza nnyo ne batamenya mateeka kkulu erya tokwatibwanga. Etteeka lya tokwatibwanga. Kale alekerera amalire ge essula gye tugenda okuddako. Abassebo ne bannyabo neeyongera okubeera nga mbagamba nti bw'oba ng'oyagala otuvujjirira mu butabo buno okubussaamu akasente tubusome, abantu baffe beeyongera okuyiga. Namba yange eri 0 okwo k'oyita ate n'obeera ng'onfuna. N'olwekyo obutabo buno tubugyamu ebyokuyiga bingi, naye ng'ate jjukira abantu ssekinoomu be batuteekamu ssente. N'olwekyo kyayinza okubeera omu ku abo abaagala okulanga naffe nemujja ne tutambulira wamu ffembi kyoto ky'okumanya. Kino nno kyekyoto ky'okumanya. Jjukira omubala gwakyo guli nti essomero terimala kufuula mumanyi naye likuwa ekitangaala ekyokumanya. Kankumewo n'ekitundu ekiddako akatabo kaffe. Tukyali mu Pawulo kirimuttu.